Abalungi abatulaba omukolo gwe tuliko wano kwe kubeera nti President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwaliza awamu Maama Fiina aggulawo ofiisi ye ezimu ku ofiisi ze wano ku Akamwesi era nga gwe mukolo gwe tuliko yonna gye musinzira okubanga mutulaba bassebo ne bannyabo. Maama Fiina tukwanirizaako wadde gwe otwaniriza naye tukwanirizaako. Nange mbaniriza. Tusaba oyogereko eri bannayuganda. Nange mbaniriza nnyo mwenna ab'amawulire n'abantu mwenna Uganda abali ebweru wa Uganda mwenna mbaniriza olunaku lwa leero lwenziguddewo ofiisi zange kwa Akamwesi wano naye ng'ekigendererwa mu kyo kwe kutaasa abantu abadde baferebwa ku Facebook nga bagamba Maama Fiina alina wano ofiisi, Maama Fiina alina wali ofiisi. So abantu ne bansaba nzigulewo ofiisi abantu bajja okunsinkana Monday up to Friday. So kwe kugula ofiisi ono abantu abasinga abadde bakalubizibwa bulenga nga n'omuntu omu ayinza okuba tamanyi ekitundu kye bayita bulenga era nga tasobola kutegeerawo naye wano wali direct ti Akamwesi eri mu Uganda yonna kubanga omuntu n'oba ova Japan, London, America, Jinja, Mbale, Kasese wa Akamwesi mall eriemu wentadde office zino zirabika tuli ku level 2. So ayina ekintu kyonna oyagala counseling, oyagala okwebuuza ku Maama Fiina, oyagala omubuuza lwaki mbonaabona nkoze ntya okukola ku ssente, nkoze ntya okubeera obulungi, ekiddukiro kyo kiri ku Akamwesi mall Monday up to Friday okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 11. Okay, Maama Fiina, abantu bakumanyidde mu biti byanjawulo. Waliwo bakumanyidde mu kiti ky'okuba nti ojjanjaba abantu, ne waliwo n'abakumanyidde mu kiti ky'okudduukirira abatalina mwasirizi oba abali mu bwetaavu. Ofiisi eno egenda kukola ki exactly ku ebyo ebibiri? Ofiisi eno egenda kukola ekintu ekisingira ddala ndowooza egenda kukola ebintu bibiri. Ekimu ku ekyo tokyogedde kyekya counseling. Okansolinga abantu baffe mu Uganda baweddemu amaanyi, baweddemu essuubi. Omuntu abeera eyo ng'agalina fadda naye nga yeetaaga ebigambo bitono nnyo ebiyinza omubuulirwa nadda engulu oba n'abeera n'ekyokukola. Abantu bangi nnyo balaba Maama Fiina nga bamulaba nga ye yafubutuka mu ggulu n'akka ku nsi. Ekyo kyogeddeko ekyokuyamba nava mu ggulu n'ezika ku nsi ne ssente zange na buli kimu. Abantu bangi nnyo beebuuza nti Maama Fiina President Museveni yamuwa ssente n'ayamba oba n'akola ki? Ye nga Maama Fiina mugagga nnyo, ye ng'omwaka ku mwaka taggwako. Ne ekyokuddibwamu kyo kigambo kitono nnyo nti Maama Fiina yafubutuka ekyabazaala n'ajja ng'awusigaalo essaawa zino alina w'atuuse ne Uganda emwenyumirizaamu n'ensi yonna emwenyumirizaamu. Kitegeeza bw'oba omusinkanye n'akuwa eddakiika 5 aba asobola okukyusa obulamu bwo. Ensonga ey'okubiri kwe kujjanjaba naddala abalwadde. Mulimu abalwadde bakisaasi, kulambiro, ntinda, muyenga, kabalagala abali eno bukoto Gayaza road yenna ng'abasinga abamu bakola naye nga mu kunnyuka baagala bakulabe naye nga gwe ate obawo olunaku lumu lwa Sandi bulenga naye ng'asobola okunyuka ssaawa 2 n'ajjawo n'anywa kacaayi n'ajja n'akulaba n'abeerawo oba wiikendi n'agakangende wali kwa Akamwesi ntwale abaana bange okuswiminga ndabe ne Maama Fiina n'okuba ebinyonyi ebiri omutwe gumu. Tulina bannaffe be tuyita ab'obuyambi. Ab'obuyambi sobola kubayita kubagamba nti mujja wano kwa Akamwesi okuddugaza Akamwesi bane temujja mwe muli ba bulenga. Genda ebulenga sinkana mwami Musisi teekayo okusabako bakuwandike oba ofunye chansi nkuyambe oba noonya bayibula noonya baseeguyo oba noonya besibifo oba noonya kinaye tojja wano kwa Akamwesi kutataaganya bantu bazze ku kansolingi yaabwe nabazze kujjanjabwa era musibaagala yabo buyambi mbaddamu temujja wano muddugaze ekizimbe ky'omusajja mujjule bwe muti ebyo mubireke eri bulenga wammwe so n'olwekyo yeyo point. Okay, Maama Fiina, ekintu kya office, omuntu buli lwawulira ekintu kya office, omulimu gwo gw'okola ogw'okujjanjaba abantu, office ebeera office yo yes, naye perception y'omuntu alowooza yalisanze essabo, akasiisira, ensimbi n'embugo. Bwe tutunulira setup eno, it is totally too corporate and too official. Oyinza munnyonnyola otya ku kintu ekyo?
ebiseera ebisinga eriyo kye tuyita okutendekebwa n'obumanyi. Okutendekebwa n'obumanyi. Osanga dokita ng'ayambadde ettaawo, tomusanga mu theatre. Omusanga awo ne mutuula ne munyumya, wayinza n'obutakuwa ddagala. Abantu abasinga bakimanyi nti kye bayita okujjanjaba kwambala mbugo, kukuba nsaasi, kufuuwa mmindi, kusamira, kuyita misambwa gikulinnye, ebyo biri bulenga, biri mukono eri ewange. Naye ate eriyo bano abateetaaga, abantu bakoowa nnyo sayansi okumuga fukamira, sinza, wandula, agamba ntuntwago. Kati wenna n'otunula ng'otunula bulogo bwereere. Kati Maama Fiina alisiivinga abantu mu Uganda kumpi nga 10 olunaku. Ndisiivinga abalokole, bapasita, origino bapasita. Ndisiivinga baminisita, ndisiivinga b'MP, ndisiivinga abakungu boogamba nti ono mukungu teyeetaaga kujja asange nga wano watonyesezaawo amalusu ga taaba, wano ntaddewo kino. Abo bali mu kiti kyabwe. Bwe kiba kyetaagisizza omuntu ng'omukansolizi ogedde naye olabye ekyetaagisa kwe kubuuka embugo, kwe kuma eri ebyoto n'omutwala ku lusozi n'akuma ebyoto olusozi bitadde era omutwala. Naye lyajja okujaga manfire just njagala counseling njagala kwogeramu oko naawe koze ntya bizinesi. Kati tojja kugamba muntu azze counseling nti ayagala omusomesa alina sente zayagala kukola bizinesi ate omugambe nti nsanga mu ssaba ebulenga olwo oba oyawukanya obwongo obubeera bufu. So an office eri VIP teri lokoloko ng'omuntu wajjo gisuubira eri VIP. Eno office egenda kulisiivinga bambasada okuva mu nsi z'amawanga amalala nga Bulaaya, London wa beetaaga okujja. Kati nafuna ambasada we South Africa n'agayagala kuleeta president we South Africa anjagala. Kati ojja muga nti jangu wali mu mbugo. Tujja kwogera ntetenkanya sayima omanyi olina bw'ogira naye ze ntetenkanya oluzungu nalozeeti wange kafulu bwe njogera navvuunula. Uganda eno bwe tutuuse tokyali mwa lulimi. Kati atajjukira oli yanjagala alina okulwana ennyo ategeere nze kyenjogera. Sijja kutunkana luzungu kutukendeka abaana bange nti olwokubanga oli avudde eri South Africa akola ki anjagala. Kati mmanyi kyabanyonyola nti waliwo abantu abamu naddala waliwo abasoma ku byeddagala byekinnansi ne basindika balisaaki okuva ebweru bajje beetaaga Maama Fiina abanyonyole ku nnono n'obuwangwa butambula butya, ebyobuwangwa bigudde bitya, ebisaddaaka abantu lwaki abantu basaddaaka. Ajja kujja mu ofiisi ayingire atandike okumbuuza munnyonnyole afune ne ku kacaayi afune ne ku mazzi ag'okunywa. Naye bw'anajja n'asanga emisambwa ginninnya ajja kubabuuza bajjajja, ajja kubatabuuza Maama Fiina. Oba tokyaliwo ggwe? Waliwo tayimu y'emisambwa waliwo tayimu ya Maama Fiina. Eriyo abantu abamu nga balokole naye nga bakkiriza Maama Fiina emirundi 10 nnyo okyagale okigaane. Gaga Maama Fiina nfisizaawo tayimu njagala kumanya wadde nze ndi pasita nsumbi endiga zange okumala emyaka 34 naye gwe okikoze otya okusigala mu society y'abantu ba wansi abantu abanaku abasembayo naye ng'ate ogatta bonna ogatta abagagga ogatta n'abanaku. Naye ate nze kanisa yange bwe abantu abajje babeera abaava abamu basindika bbali nga kumugamba nti mu nsi muno ffenna twenkana tewali atenkana munne enjawulo bitibwa by'olina abantu ne babikuwa. So office eno egenda gatta ebintu bingi nnyo naye ate teri wano ng'office ebaamu amaanyi gaayo tojja girabanga wano nti kizimbe naye mubaamu essoggo lyange so byebyo ab'obuyambi obagobye ab'obuyambi ate bano bazijja kukulabako kukusiima ab'obuyambi mujja kunzita Museveni waba ayagala ajje wano aŋŋamba ofiisi eno gitongozza yaba buyambi nze mujje mbawenga sente zammwe kuba sirina sente gye nja kulya naye ezange zentoola. Kati bwe munajja wano nga aliwo benkansolinga omuntu ayagala privacy ye nendeese wano waba otuuka ebulenga n'omuntu eyandibuuzizza oba yandibadde ayagala okulaba omulwadde atya okuyingirawo okukyama mukungu emmotoka z'amagye zimuwolekera
asanze wabo obuyambi 153 atyo okuyingira. So eno ofisi y'abalwadde, eno ofisi y'abakansolingi, eno ofisi yakunyumya waliwo ajjanga gakange nebaza Maama Fiina oyo ayanirizibwa okujja okunebaza Maama Fiina mwetedde ekirabo naye si kujja abasirikale ate bakugobe wali oyina obwana 5 bakusindiikirize kijja kulabika bubi ng'ozze. So temujja ate mujja oluusi Rozeti abayise bubi okiraba kati bambi temujja mugende e Bulenga oba mulumbe SB4 wammwe oba mulumbe baani bonna ab'amawulire bayibula baani baseeguya mubalumbi mubage twagala buyambi era nja bayamba kuba Katonda ze yansi tikakuyamba. Waliwo ayagala like counseling charges wajjako sente oba kisinziira ojja kubanga yona akasente kosasula ng'omuntu kubanga office era tukimanyi nti office yonna oba akasente kosasula naye nga si kangi deni okusasula omukozi abeerawo Rozeti n'okulongoosaawo. Ogambye amaanyi galiyo mu mazibu nga tulabye muwadde essabo omanyi abantu abasinga kati seguyo olina sapuli amaanyi go gali mu sapuli okitegeera gali mu sapuli omwo mwosinziirira mangi togawira nti mangi kati nze yinza okwambala golodi ono sambala diipu ng'amaanyi gange mwe gali. Toyambala ki? Sambala diipu nyambala golodi ono amaanyi gange mwe gali. Si mwangu ebiseera bisinga nzolewa emyaka gye mmaze nkoledde Bulenga kati emyaka 22 nga nzijanjabira Bulenga naye nga sikola office seeginyaginya sipaala bala bakola office batembera eddagala bakola ki nze mbadde sibikola naye olw'abafeera abali ku Facebook be bandeetedde ekyo mbalabula abafeera abali ku Facebook abakozesa ebifaananyi byange ne babiteeka ku profile zaabwe ne baziteeka ku gundi zaabwe ne batandika obbagamba ne bafuula amaloboozi oyogera ne Maama Fiina. Jjukira nti abantu mu Uganda oli bw'awulira Maama Fiina awulira nga Katonda w'e Uganda kati ne beeyambisa omukisa ogwo okubbirako abantu mmwe bannamawulire we muli mugende ku Facebook mulabe peegi za Maama Fiina naye nze sibeerako ku Facebook bukyambaawo. So kati Maama Fiina ono operation kulwanyisa abafeerafeera mu linnya lye mbagambye akamwesi eryejo Gayaza road gwe jangu akamwesi vuga yingira oba linnya bodayo jangu Maama Fiina watuuse ebanga pati okutandikira ku geeti obuuza Maama Fiina aliojaga genda wali naye kati bwonabbibwa gwamanyi. Maama Fiina abantu bawulira era bwe kiri nti oli mukulembeze w'abasawo ba kinnansi ne abantu tebamanyi mumyukawo 1 kyakubiri ku kyo tebamanyi ekisanja kiggwako ddi olondebwa ddi. Omumyuka wange bamuyita Kaggwa Sebanakitta yakuyira olusozi Kungu. Sekuyitale wange bamuyita Anington Sewaya Kiwanuka. Office za Maama Fiina ez'abasawo b'ekinnansi ziri Wakiso ku district ezikuŋŋaanya abasawo bonna mu Uganda. Nkulembera abasawo ndowooza emitwalo nga 28 mbakulembedde emyaka ndowooza kati giri 16. Ekisanja simanyi lwe kiggwako kubanga buli lwe mbanga agamba nti kandeke nga bagamba bweyongeze buli lwe ngamba kandeke nga bagamba bweyongeze okuggyako we banaaba basabye ne bagamba Maama nti katulonde ono njabbawo omukisa balonde gwe banabagadde. Gavumenti zonna oba obukulembeze bonna buba n'abayeekera aba baagala okugyawo omukulembeze ali mu ntebe essaawa eyo. Oyinayo b'owulira abakuyeekera era abakuyeekera oyina nteekateeka ki either okubasembesa oba okubakuba obajjewo because either omuyeekera bamuwa amnesty oba bamubba ne bamusaanya. Ate Katumbawo ye teyesimbawo n'omukyalo oli yesimbawo nga yesimba ku president. Tulina ne munnaffe Bobi Wine naye lwakuba ye amaanyi ge naye ga waggulu si matono. Omusajja yamuleebya tolowooza nti byakuzannya naye nze sifunangayo omuntu wadde akunuukiriza mu kkoota kulinnya we nninnye. Nawangula obukulembeze buno bwendiko bwenfuza emyaka kati 17 nawangula abasajja banjasa biggu nawangula omugenzi Bujagaali nawangula Mudungu yali w'amaanyi nawangula omusajja mbazira kusigalira awo nempangula omusajja amuyita Kinagoidi. Bukya obusawo bubaawo
nze mukyala yekka yamegga abasajja abansinga emyaka egiwera 3 oba 2. muba omenye basajja bokka temuli bakyala baali bakuvuga tewali tekisoboka tewali okujjako ng'abadde aliko ekikyamu omuntu ayinza okujja nga aliko ekikyamu naga nze kwesimbawo hayi tasobola kuneesimbako okujjako okukola akabinja nga bwogamba nti bano abayeekera baawano balumbi bali Kongo tikakuŋŋaanya abantu be agaye naffe nange wendi so si wano nze sifunangako muntu aneesimbako sifunangako muntu senga nali mufunyeeka ankunuukirizaako wadde asenga mutufu navaako naye tewali ate nkirayira nze mukazi yekka agenda okubeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi bwe ndivaako abasigadde balibeera baami ekyo nkubuulira bonna abasigadde balibeera baami nze nazaalibwa ndi mukulembeze endoza abasawo b'ekinnansi natandika okulembera abasawo b'ekinnansi nga n'emyaka 26 tekibangawo ekyokubiri nze namutebi nze ata buli kimu pozi nga neba naba bamuyita namutebi ayina erinnya lya namutebi yajja yesimbewo taliwa baani sayima alina ekibuuzo sayima alina gwamanyi gweyagala okubuuza aliba musajja kubanga amaanyi gange nina paati ndowooza ebitundu nga 9 mu 5 ku 100 paati esinga oyinza okumpita mukazi musajja tulinawo omusajja n'omukazi abeegatta ne bafuuka ekyo bagamba essaawa yonna bagenda kukulama ate bandaga ki kati tokyako omukazi n'omusajja ne beegatta nga balayisa omuntu omukazi n'omusajja nga mwegasi mulwanyisa kale namuga nti nekyokwegatta kigaye kale twefumbire tukwate sirwanyisibwa bayiza wenze nze mafiina mundaba wali sirwanyisibwa ndi muntu asirika naye ebikolwa byange sina bigambo bingi byakugera ebikolwa byange nkolera awo wansi bwenti mugenda okulaba biri nga muswadde bameka abo peya Okay, mami. Office abalina emisango gy'abasawo b'ekinnansi in fact abafereddwa ennyo naddala abantu be bafeze be bakozesezza abakyala be bazaddemu abaana abasawo b'ekinnansi ne bagenda obbalabirira omuntu agenda mu ssabo ng'asuubira kufuna ate najjayo ebizibu oli agenze kufuna mukisa ate ne bamusala bitambo oli agenze kufuna bugagga ate ne bamuwa ebitta abaana be egyo emisango gyonna gifeesingibwa Wakiso ku disitulikiti agirina era n'essimu zange mujja zifuna oba ogulina ombuulira so ogenda Wakiso ku disitulikiti n'obuza ofiisi y'abasawo mu Uganda ne bagikulaga Ssaabasajja agituwa mu butongole yekulembera abasawo b'ekinnansi denolopa ensonga zo teri musawo wano gwe tasobola kunoonya waali taliiyo ng'abadde akoze ekikolobero naye ebiseera ebisinga abamujja nga baba badda obanga ebikoloberwa bifuna dda oluusi nga mwalina etegeragana n'omusawo oba n'akwagala n'akukyawa ate n'omutemako ekigambo so tuba tulina okubuuza biki ebyavaako ofune obuzibu n'omusawo dde ne tukkiriyali ekyo kivve completely kivve completely kivve ebintu bibiri omusawo n'omusawo okweyagala omulwadde ogende omusawo n'amwagala ekyo kivve nize ndeka sogera kwabo tekiriyo naye tubalabe bangi abeeyagala nga basawo na basawo tekiriyo ne beewasa n'okwewasa tekiriyo empewo muba muziwe mudde kuba mwenna mubeera bajjajja na bajjajja okitegeera muba bajjajja ne bajjajja kati omu nti yagende wa munne amutendeke ne bukya ku makya ng'aga nti eyajja okutendekebwa mukubi embaga ate gwe jjajja wange yantendeka kati kankuwa ekyokulabirako bw'ojja ewange n'ojja n'oŋŋamba nti jjajja nzize empewo ziyintawaanya njagala ontendeka obusawo after nejja nenkutendeka obusawo mala okutendeka obusawo kituufu kitegeeza mba nfuuse muzzukulu mu ddiiro lyo
okitegeera kati bwe nfuuka omuzukulu mu ddiiro lyo n'onjagala gwe kitange oba we mudde empewo kitegeeza zonna zidduka ne zibavaako mwe ne musigala nga muli bimbulege baani ge mwawirako sibamanyi naye abe bw'obanga ombuuziza nkunyonyi si kyekyo ekyembuuzaako ogambye nti kati bo abaagala eddagala banasooka okusangangawo basobola oddifuna yes mulimu abalwadde ba biti bingi mulimu omulwadde nga jasti mukisa gwe gumutawaanya mikisa mirimu akola tebigenda asika muguwa bamulaba ngaomugagga naye nga mwavu ng'abonaabona kwagamba eriyo bano nti famire eyo nanjavu naye eri ekizibu kyogamba nti kino kyo kyabulenga bano babitambo balina bitambo balina biteega balina mizimu mikyamu ebyokoola ebyo ono ebintu bimukozesa oli njagala bugagga njagala biki mulimu ebintu ebimu ebyawano ebyangu naye ebizibu ennyo bulenga. Mama Fina, mu buli bizinesi mubaamu abali legit n'abafere nti gold goyambadde original si duplicate naye fe abantu abali eno bannayuganda abantu abakukkiririzamu abakugoberera n'abalwadde okutwaliza awamu oyinza batangaaza otya baawula batya omusawo w'ekinnansi nga empewo gy'ayina ayina eno efuuwafuuyi nga tayina mpewo eri eyammwe ng'ayina bubeezi eno mpewo jajja muntu ng'empewo yeeteekako neeteeka oba bapikamu mpike mu kaveera tubaawula tutya ng'ayina jjajja muntu ebiseera ebisinga kizibu okwawula abantu abo kizibu okubawira ddala kubanga abafere be basinga ennyo okwetimba omuntu omufere ayagala nnyo ajjeyo omulimu gwe yes embugo waliwo time wozambalira ng'oli mu kiggwa lubayi n'akusaba nti nkusaba ekiro kati okugeza muli b'amawulire naye kizibu nnyo ogende wantu neweetimba kaadi y'amawulire era bamala gikusaba nga ndi munnamawulire nogyeyo kaadi n'ogimulaga kitegeeza woyingidde mulimu direct naye omuntu gw'osanga yeekapise ebinyeege bino ebyembugo ataddeko ebisimbi agenda mu bantu abirina muli oba ku mikolo ataddeko asumisaati afuuwa bw'otuuka ewuwe munda mu ssabo mubaamu lino jjembe lya nkula lino jjembe lya mbogo liri mondo obanga abuuka awo akoze ebintu ebikanga nze kitange yali musajja musawo naye ng'omulwadde bw'ajja asooka agenda mu nnimiro n'alima nadda n'akusanga n'akkolako naye omufere ayinza okufaafagana ku ssimu yo nga muzukulu oliwa nga totuuka oliwo bajjajja bandoosiza bwe bati baŋŋambe kino akukuumira mu mbeera essimu afiirako kati teri mu nsi muno basebe ne bannyabo era kambagambe mmwe abandaba nti teri musawo ajjukiza mulwadde omulwadde yajjukiza omusawo naye bw'olaba jjajja ng'akufuddeko nnyo mutye so ebiseera ebisinga bye bikoyiza okulabira abafere enneeyisa gye beeyisaamu yetaba nnungamu kuba tayimu bwetuuka nti yakugenda mu kyaki faza lwayambala ebintu ebyo si bwe kiri kugenda mu kyaki faza lwabyambala naye omuntu waaba abyetuuma ng'era buli ssaawa abyambala naye omwekengera oba okiraba so mulimu ebintu bingi nnyo kwoyinza okulabira omufere ennaku zino abantu baasoma munyiga bunyizi nti akamwesimu olwo banetwemekweza mabega gwenyiga bakulagire nti adresi eri wano kyama yingira ku level 2 gwebuuza wali nti ofisi ya Maama Fina eriwa ate kino ekizimbe nkiyingiddemu kati mugamba ekyali mpya naye mugenda kulanga ate eringa enkadde nga etunda nze wenkuba ennume y'ekigo ndekawo bigundi nanyini ya neekwate nga bukyali ajja kumpa ssente oyo amanyi obuwangwa ajja kumpa ssente moolo egenze mu maaso kati kasanzize era mwenna mbakubira omulala mujje mupangise amaduuka tugayina mujje mupangise mbeera wano okuva ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'olweggulo naye wabeera waggule okuva ssaawa 1:30 okwata ennamba yo wabeera waggule ojja n'okwata ennamba yo ne mukuba ku ssimu zaffe ezitongoddwa
eya 0772 45 89 64 0782 95 17 21 ze simu za Maama Fiina.